Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye gavumenti ya wakati okukendeza ku bisale by'amasannyalaze kiyambe okutaasa ku butonde bw'ensi naddala ebibira ebisaanyizibwa abokyamanda wamu n'okutema enku ng'okusaba kuno akoledde mu ssaza lya Beene ery'Ekyaggwe ng'eno ewayindidde omukolo ogw'okuza amefuga ga Buganda agamanyiddwa nga Bulungi Bwansi. Amazzi Katonda yatuwa ga bwereere, ebiyiriro Katonda yatuwa bya bwereere. Abachina abatuwola ssente tibanajja kutugwa mu bulago. Lwaki tebatukwata nkola ab'amasannyalaze tufumbisa ku masannyalaze tutaase obutonde bw'ensi? Omukolo guno oguyindidde ku mbuga y'eggombola Mituba 5 Enyenga mu disitulikiti y'e Buyikwe nga mukuumaddamula yaniriziddwa bannakyaggwe wakati mu mizira omubadde n'abaana b'amasomero nga bano basimbye ennyiriri okuviira ddala mu kabuga k'Enyenga okutuuka ku mbuga y'eggombola eya Mituba 5 asoose kusimba muti ng'akabonero ak'okuuma obutonde bw'ensi wakati mu mbuutu n'emizira okuva mu bannakyaggwe nga n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo babaddewo okujaguza olunaku luno. Minisita Diana Mutasingwa era nga ye mubaka omukyala owa disitulikiti y'e Buyikwe asiimye obwakabaka bwa Buganda olw'okubudamya ebitongole bya gavumenti ya Uganda ku ttaka lyabwo okumala ebbanga eddene nga yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okuwasiza gavumenti mu by'obulamu ng'azimba amalwaliro. Njagala okwebaza Buganda olw'obulamu okulaba nti tuli mu kuzimba eddwaliro lyaffe erigenda okuyamba bannakyaggwe bannabuyikwe. So njagala okwebaza Buganda okusoosowaza obulamu. Abakulembeze baloopedde Katikkiro omuze ogw'okusaanyawo ebibira n'entobazi ogwegirisiza mu Kyaggwe nga kati boolekedde ekyeya nga kino bakitadde ku beeyita abanene abeefuula bannantagambwako nga basabye gavumenti ya Kabaka okubakwasizaako mu lutalo olw'okulwanyisa okusaanyawo obutonde bw'ensi. Abantu bennyini abakuuma ekibira ate bakisaanyizaawo, n'olwekyo tulina okuzzaamu amaanyi. Eyo yonna bw'ogenda essi eyali emiti gyonna abantu bagitemye. Edda bwe twasomanga nga batubuuza nti disitulikiti etalina dry season nga ansi ebeera Mukono ye disitulikiti etabanga na dry season oba ekyeya, naye kaakati naffe ekyeya kitukuba. N'olwensonga okukubiriza bannakyaggwe n'Obuganda bonna twongere okusimba emiti, tutangire ababatema emiti bonna. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'Ekyaggwe Ssekibobo Vincent Matovu ategeezza Katikkiro nga bannakyaggwe bwe bali obumu era nga bafubye okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka zonna omuli eyamwanyi terimba kw'ossa n'ebyemizannyo nga bino bigasa abantu n'okuteekateeka abavubuka. Bannakyaggwe bali bumu kuteekateeka abavubuka okukola ennyo baleme kulowooza nti okufuna nga tebakoze kirina gye kibatwala. Katikkiro Mayiga akuutidde abaami b'amasaza mu Buganda yonna okugatta abantu b'Omutanda ate beewale n'okusalawo ku ani anaakulembera mu paalamenti oba ku disitulikiti. Si kwosalawo ono omuntu asome eddiini eri oba ddiini eri oba amawanga ag'enjawulo. Bonna baana ba Kabaka kasita bawanga bakugambye nti Kabaka ye kitaabwe. Awo nno abantu mubagatte. Bwe munaabagatta nga Kabaka bwe yatugambye omulaba ajja kubulwako waayita. N'olwekyo ekyafaayo kikulu okutegeera. Mukuumaddamula ategeeza nti olunaku olwa Bulungi Bwansi lukulu nnyo mu Buganda nga Bungereza lwe yakkiriza okutuwa obwetwaze nga n'olwekyo Buganda erina omugabo munene nnyo ku Uganda eyawamu. Kubanga Buganda yawaayo obwetwaze bwayo eri Uganda yonna ne twefuga olw'omwenda lwe lw'enkya. Awo nno tulina omugabo munene nnyo mu Uganda. Era mmwe abakulembeze abalonde eri mu gavumenti eya wakati nga bano ababaka ba paalamenti oba mmwe abalonde mu disitulikiti mulina omulimu okulwanirira omugabo gwaffe mu gavumenti eya wakati. Era bye tugamba nti ensonga ssemasonga ettaano si byakweyisaako, ate situli baakubivaako. Kaweesa Paul yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV.